Sajja abalimi bakola ki? Omusajja omulimi oyinza omusanga mu kkubo genda akuteeki kajja atanyankula kinyankula yennemba yenna zeewanisa ziringa ejjambiya. Ekyo kindaze nti emputo ina y'abejjinja naye sikunenya kubanga tonnatuuka mu myaka gitegeera byenkugamba okusinziira ku byafaayo by'abeewammwe. Tosobola kugamba nti omusajja omuzungu nti asinga omusajja omuddugavu okumanya omukwano nga n'erinnya ly'abazungu oliwulira abazungu lyeyogerera abazungu kiba kitegeeza nti bazunga buzunzi. Wayonka mabeere ki? Wayonka gambisi ga kamyu oba ga nkima? Nedda ssebo nze sizza piki mu nnyumba yange kumpunyiriza mafuta. Omusajja yammenya omutima awatali na kunsaasiramu wadde. Era nsazeewo njagala kuwa kirabo. Era ekirabo kyengenda kuwadde ekikutiya ky'akalimbo w'enkoko. Muzeeyi ku mirimu gye nkoze n'enzunga n'enzireeri. Ogenda kumpa kalimbo wa nkoko waaki? Omusajja omuzungu aba n'amazima ne bw'aba ayenze akomawo n'akugamba honey I'm sorry nayenze. Sebo mpola nga tonnakufukumula bingi njagala kumanya ani ono. Ani? Kookolo buno obulwadde bwa kookolo. Ani? Kolokolo oweewa. Kyokka abazadde nabo mu mannya gonna agali mu nsi ne balaba kutuumayo kolokolo. Kati Sebo kolokolo badde ogamba ki? Ebiki? Bwe biba byebyo taata okubyerongo namba si yenze. Nkugambye okubyerongo namba si yenze. Leka ate kundaga nti gwotegeranga mbuzi efuka we yeebaka ekyo ne kitagimalira mukama waayo n'aginono gitwala ku ttale eri omuddo neewalira n'esimba obugulu bw'amaaso bweti n'eruma n'amannyo n'esimba nakakongo ng'eringa egamba nti ono mukama waayo agitwala ku ttale yagenda tuukayo ali omuddo n'agikwata n'agisinza amaanyi n'agituusayo ku ttale n'etuuka ku ttale n'eri omuddo ng'eringa ebadde nti kwolwo lwekoma okulya. Obudde obwakawungezi we butuuka ne baginono gijja ku ttale gireeta ewaka we yafuse wennyini we yeebaka n'etuuka n'eryoka etandika okuzza obwenkulumu kyokka nga obadda ku ttale bagitwala egaana. Tozza bwenkulumu totegeera nga mbuzi kati ŋŋambe nti otegeera nga njoka za mu lubuto ezikwata mukama waazo ne zimusimba olumwa mu kkundi ne zimuluma okukakana nga zimusse ne zeerabira nti gwe zisse bwe bamuziika bagenda nazo ziziikiramu ekyo ne zikyerabira. Okay. Kaŋŋambe nti amagezi amatono g'olina ge mangi tosobola kwejja ku ssimu yange. Va ku ssimu yange.
Oli otya? Yoli? Gwani? Iba. Iba. Gwe Iba. Okay, mama ojali? Akola ki? Asakula mukene. Asekula mukene. Kakati genda omugambe. Genda omugambe nti ajja wano njagala mulaba. Wani? Nze Spia. Spia? Enfumu? Enfumu. Toseka. Kale. Kakati yangu omugamba yangu wendi wano. Hello, gwe. Ja. Jangu mbuulire jangu. Mama wagambye ki? Agambye tajja kuno. Tajja kujja tata ujali? Obwedda tata ujali? Kale duka genda. Naye Kabengo, gwomuntu nontuuza wano okuba lunakubidde essimu lwotuuka. Anti ntambuza bigiri. Ate wanditambuzizza ki mutwe? Maali zino. Omuzeyi naawe ebiseera bisinga ogira nonsa. Ati ate oyogera ebintu era omuntu atambuza bigere. Maali yiyo. Naye eno entuuka. Shiya. Iye nga tetusobola kuba nga tekutuuke. Bantu bamanyi okuleeta obugatto nga bw'Abachina nga bwonna bumpi bwe buti nga tebuntuuka. Yenga tekutuuka. Baba wansoma ekigere. Mpabuisente. Eno entuuse. Mpabuisente. Ebirala byonna byakolema okusoma naye kya saizi y'ekigere kyange kyo wakikwata budinda. Mpabuisente. Ekya saizi ofunyewo akabonero. Kaakati yammeka eno? Tugenda kumpa emitwalo 10. Meka? 10. Olinga nguzza ddazeni y'engatto. Zino engatto ssebo ziri 2. Si 12. Leka kunsesa ate naawe. Banti babaguza obudazini nga bugatto ogwo mutindo. Ezo engatto ziva Thailand. Ezo zolaba. Original yennyini awedde emirimu ono golaba. Kyogamba zino ngumu nnyo. Nnyo nga bw'okiwulira zireka zisinga n'ezo ezizo zoyambala. Ogenda kujambala paka myaka 4. Naye bulijjo bagamba mbwe second hand aba mugumu. Kitege. Myaka emeka?
aga ng'era sifanga. lwaki webalira nnyo mu banaafa Tokimanyi ku nsi tuliko tuyitamu buyisi tulina okufa. ojja genda nayo Katalwa abaana basikire ki? ate banaasikiranga pezokka ojja kubalekera ebirala. Okay, kakati engeri gyekinite engato nze nagikutumye saagala kuluyisa. Kankuwa emitwalo 5. eyo nga tompe emitwalo 8. Okomye 8 si wabi. Bw'oba okomye 8 si wabi. Nange nkomye 5. Kati kiri gy'oli ogimpa oba ogira ozaayo mu sitoowa. Wandibadde ate tonkola bw'oti okumenyesa lugendo lwa bwereere. Kutambula kuva eri yonna yonna ate gwe n'otuuka wano ate n'akasente n'okanyima ate ng'okayina. Nkalina wano era natambudde nako era sinagaana kugula ngatoyo gwe kasita okkiriza ssente zenkugambe nga nkuwa ssente nga nange ompe nga nga tuwabukana nga babiri. Mpa ssente. Okkiriza? Leeta. Okay. Si wabi. Si wabi. Lwakuba nina kyenzijukidde zino engato za bbulaaka nungi naye nyina nyingi waka kati njagala brown. Gireete mu brown. Ate naye muzeeyire kaate kulimba. Wankubidde essimu tewaŋŋambyeko kala ki gy'oyagala. Wantumye butumi ngato. Ne ngenda mu sitoowa ne nzijayo mitindo. Ne nkuleetera olaba abazeeyi bakuno abasinga obugere bwabwe bumpi bwe buti. Kati engato yantwalidde obudde okunoonya. Kubanga mpanvu. Empanvu olaba nga ekutuuka bulungi. Kambuuze Kabengo. Gwe toweerabirangako. Omuntu yeerabire kimbadde eri ekyakala nakyerabidde kati nkijjukire. Sitoowa eri wala genda bugenzi oleete engato ya brown nkuwe ssente. Kati muzeeyi nakugamba edda nti oli muzeeyi wange tebamanyi ku kyalo kuno. Kituufu. Emitwalo 2. Kabengo. Naye gwe nkwagaliza ate obaako kyoyogera mpa emitwalo egyo. Kabengo ani akukaka okumpa engato? Tewali ankase kivudde ku ntobo ya mutima gwange nkwagaliza muzeeyi. Bambi nange nsiimye webale kunjagaliza. Kubanga omuntu bwakwagaliza ekintu musajja muno bwakwagaliza ekintu aba akwagaliza. Ate osiimangako. Oba olina kusiima. Kati gireeta mu brown nzikuwa emitwalo 2. Kwati eya black yo sitemalira nnyo obudde. Naye muzeeyi lwaki olemera mu nsonga? Ate nemera mu nsonga ndi mukazi. Omusajja nabo balemera mu nsonga. Kati olinga mukazi. Nkugambye kyenkuleetedde okiraba olemeddeko papulawuni mpa kati gye naleese. Kati gwe gwalemera ate mu nsonga. Kubanga nze gwe njagala brown ate gwe olemedde mu nsonga ng'ompa ya black. Simanyi olinamu akasikati mu ndoomo nga oli mukazi. Muzeeyi omanyi tuve mu luno na luli mpa omutwalo gwa ssente. Kabengo lwaki oyagala okunkaka okugula engato eya black? Ankwagaliza muzeeyi toyogera bingi sikukaka mpa mutwalo. Naye kyonkaka okugula kala gye saagala. Ompa buwinga tonkaka. Mpa omutwalo gwa ssente engato yiyo. Kwenu engato ogimpadde ku mutwalo nga tebakukase. Kuba kati twatandikidde eri waggulu mu mitwalo 10 ne tudda ku mitwalo 8 ne tudda ku mitwalo 5 nenzira ku mitwalo 3 kati mpa mutwalo. Togakiddwa wadde osazeewo jimpe ngaawo. Ate kati muzeeyi gw'oli muzeeyi wange mutwalo. Kati nga tugenda gitwala ng'eri mu brown. Kyokka muzeeyi kati ebintu obitadde mu katembo onsesa n'okunsesa. Simumanyi katembo simumanyi. Onsesa kati. Yantiyita mu bwangu ngende. Omanyi kadde nnyo wano nyina ebyokkola. Nange mbiyina ebyokkola. Omanyi? Sina kyemmanyi. Nimanyi ngato ya brown. Sijja kudda mu kwewuba n'akagatto mu kkubo. Bagamba omuvubuka oyo byamusaze oba akireereesi ku kyalo. Nkuwadde. Eki? Owulidde kyenjogedde? Kabengo. Osazeewo nga togimpe bubu. Ku bwereere. Onoogitwala? Weebale ngitutte. Ogambye ezo za black oyina nnyingi. Mpitirivu zino zenyina entono. Kati okkiriza ogitwala? Kankitwala. Kati egenda kufuuka ya brown? Ya black. Anti ogimpadde.
kati kyekinvumye tomanyi kyoyagala gwe atamanyi kyotunda kugambye njagala brown ate gwagala kunkaka blaaka era kyolaba ojja kwenjeera nnyo ku bulyankuyege kuno. naye omusajja ono naye bannaye yankubidde ngamba ki namugamba sagala kunkubira masimu ga buli kaseera naye ndowooza amatu ge gaggala naye Sharita. Watuuse dda? Ulani naawe natuuse dda. Nga nsanyusa okulaba. Kale nange nsanyusa okulaba. Madde manyi oba ndina mu kifo kikyamu. Ate ku lwaki? Ate wankulinda sikulaba. Nze ne ndowooza kyaka natudde na mu kifo kikyamu. Omanyi nkedde mu bbanka naye nsanze layini mpanvu ng'eva kuno na kuli n'enyimirira okutuusa maneja lwannengedde. Nampita mu ofiisi ye nambuuza kyenjagala namugamba njagala bankinga ssente n'ayita kashiya ne tumuwa ssente n'azitwalayo kwe kufuna omukisa okujja nkusinkana amangu. Banka manager omuyita oti? Tewali. Kati kijja kitya okuba omuntu nga takumanyi n'akufaako bw'ati? Abamanyifu aba bankinga ssente nnyingi bamanager baba balina okutuwa keya so that tusigala mu banka zaabwe okusigala nga tukolagana nabo. Bwe batatuwa keya tuyinza okwekyusa ne tugenda mu banka endala ezirina bamanager abasobola okutuwa keya. Abantu abalina ssente buli kimu kibanguyira. Akumanya bitwanguyira ife we tubankinga musiwe mu bankingira. Mu bankingira totera kulaba bisenge biriko bulk money corporate banking. Mbiraba. Eyo gye tutuula batuteerayo ne zisofa set tetubankinga nga tuyimiridde bankinga otudde. Kyokka osanga abantu abalina obusente obutono nga bali mu layini benyize bwe bati layini mpanvu ekomere nga bali ku layini ya kawunga. Abo babeera basasulira bwavu. Obwavu bukola ebyo obeera mu layini ne mwenyigiriza muyinza kati munnange naye kati buno obusenge bw'oŋŋambye bulk money corporate banking bubadde bwalazewa tebaakoze. Kineewunyisiza nnyo nange leero aba bankinga ssente nnyingi tubadde bangi nga layini eno n'eno zijjudde. Ndowooza eri mu baavu babadde ndowooza babawujja buwujja. Hello. Jebaleko sse. Kale nnyabo nawe jebale. Obwange bulungi mpoza obubwo. Obwange bukumisinga. Busubwa butyaza omuntu gwe butamanyi. Era kyova olaba nkubye essimu eno
njagala kugamba nti njagala tulabagane maaso ku maaso. Lwaki tulabagane? Nzizi nkikugamba buli lunaku lwotwogera ku ssimu ne nkugamba nti nno nze omuntu gw'otamanyi gw'otalabangako njagala okujjawo. Kakati njagala kukugamba kino nti nze nkwagala nga bw'oli. Oba oli mukadde ng'oli mu myaka gyanalule, oba oli mumpi ng'empiki, oba ng'oli muwanvu okoma kulinga omuti gwa kalitunsi, oba ng'oli mweru nga namagoye, oba oli muddugavu ng'ennyindo y'embwa, naye nga ddala onjagala. Nkwagala 100 ku 100. Nze mbadde nteesa tusigale nga twogerera ku masimu. Nyabo bambi nze njagala kulaba. Kale kati nga bw'olemeddeko nti oyagala kundaba manya bwe kiba kigezo nja kukiyita 100 ku 100. Kale webale kukiyita. Kakati kakati olwo tulabaganye ddi? Simanyi. Omanye ekiriwo? Simanyi kyekiriwo. Mukyala wange yanobye. Lwaki yanobye? Agamba mbu simuwabudde. Lwaki tomuwabudde? Nze ondaba ndi musajja mukozi nnyo, nkola kiro na misana. Kati obudde obwo obw'okwemoolamoola n'okwonoona si bulina. Naye Kabanga, okola mulimu ki? Neekolera gyange. Omuntu eyekolera egigye kiba kitegeeza yeekozesa. Oba osobola okufuna obudde obumala okuwa mukyala we. Obudde mbumuwa era obumala, naye mukyala wange tamanyi kyayagala. Leka naawe abakyala nga tumanyi kye twagala, nga lwaki aba tamanyi kyayagala? Omanyi mukyala wange ye muntu ali loko wa mulembe guli ogw'abajjajjaffe. Ali loko nnyo nnyo nga bw'okiwulira. Ye muntu ayinza okwambala sikaati leero n'agigenderamu mu nnimiro n'akomawo n'agisiibamu n'agiveeramu, abagenyi ne bwe bakyala tagikyusa n'agisulamu. In fact ayagala agisulemu akeere bukeezi agende nayo mu nnimiro olw'okuba enkya agenda kuddamu alime. Ku kino ekyasa wakyaliyo omukazi aliroko bw'atyo. Kuguna omulembe ogwaffe. Kati ewange gwe mbadde naye. Ompadde mapya. Maama nnyabo. Abakazi tebakyaliyo naawe. Ye wange bwe mbadde naye. Kati olaba nga bwe mbikunnyonnyodde ebyo byonna. Kyandetera decision. Nawulira nga neekyaye. Ebintu bino eby'abakazi ne mpulira nga mbikooye. Bannumya omutwe nze gw'olaba. Nali nzigwawo. Bintu by'abakazi bizibu nnyo. Era nze n'ensalawo ne mbawummula. Era kino ekintu ky'olaba nkitambuliddemu emyaka 7 nga ndi muwulu sina mukazi waka. Kyonna? Naye kati njagala kati kukiddamu. Kati mpulira nga it's the right time. Kyewuunyisa. Njagala kati kufuna muntu omutuufu ow'ebirooto. Mutabaasi. Kyewuunyisa. Owe kyennyini ekyakutuukako embeera eyo yonna gye walimu. Nange yeyantuukako. Wangi. Abasajja babonyabonyezza nze. Abasajja bankoze buli kasasiro yenna buli kakiki. Bannaye ne mpulira nga ntamiddwa. Bannaye bantuuka wano. Mpulira nga sikyayagala era natamu. Era sisuubira nti sobola okuddamu n'enfuna omusajja nagoowa. Why?
Siyinza kunenya bintu bino by'abantu abaagalana si byangu. Omanyi buli muntu waali walabira enjuba n'omwezi. Kati olaba ebiseera ebisinga ekintu oyinza okukera enkya n'oyagala ennyo n'oba n'obwagazi bungi n'oyagala omuntu n'omwagala kakati ate najja akukosa. Kati ate embeera eyo ey'okukosebwa ate n'onyigibwa nnyo n'okukira ate okwagala kuli kw'obadde nakwo. So kati bw'oboga nti okyakiwummudde sobola kunenya kubanga buli muntu yamanyi kyayitamu. Si byangu. With time osobola okuddamu ne weesootinga. Sisuubira. Ekya mukyala wange okunoba tekyankanze. Ate lwaki? Lwa nsonga entegeera ye ebadde yamunguuba nnyo. Lwaki? Amanyi lumu nalwala ne ŋŋenda ku kitanda. Infact ne banteekako n'amacupa. Nali bubi nnyo. Naye mukyala wange yanneesimba mu maaso. N'aŋŋamba mbu ayagala ssente z'akameeza. Kati natunuulira entegeera eyo. Ne ŋŋamba, you know? Omukyala okujja ku kitanda ng'oli mulwadde n'akwesimbako n'akusaba ssente z'akameeza tekitegeeza nti tategeera. N'ekyo kiba kiraga ensobi ezimu abasajja ze mukola. Omusajja yenna omufumbo oba olina okuteekayo ka bizinensi ak'ebbali ng'omukyala yakaddukanya nga mwajja ssente z'akozesa nti neoba tomulekedde kameeza neoba toliiwo alina wajja gy'akozesa amaka ne gatambula. Naye abasajja bamu mwatufuulira ddala bakusabiriza. Munnange empaayo, munnange kateeteeza akameeza, munnange empaayo. Ate ne mutakoma okwo. Kati buli kimu mukyegulira. Osanga omusajja ku mudaala gw'ennyaanya ng'aguliddeko ebyenda. Ng'ono alina ekikapu. N'akiteeka mu nkwawa. Nakkirira. Akkiridde ku mudaala gwa byennyanja wansi mu katale. Watuuka wali ekyennyanja ekibisi akiwenjula bw'ati. Omanyi mbiviiri n'awunya namu olwo mbu nakebera oba kiramu n'atakoma okwo aba yagadde kuli oba kati kulunye bwange ebyo nga mulimu ekyennyanja neera nakkirira. Bwakituukako n'alyoka akiwenjula mu kamwa n'akiwunyako olwo nakebera oba kiramu. Kati awo abasajja we mutuuse. Awo we tutuuse kubanga abakyala abamu babbi. Omulekera ssente za kugula nnyama n'agula mukene n'asevinga. Sinakindi z'asevinze n'asindika ewaabwe. Mu myaka egi n'aba ng'azimbye ennyumba. Naye omukyala watuukira okusevinga ssente y'akameeza myaka 3 n'aba ng'azimbye ennyumba. Ndowooza gwazimuwa oba ozimbye kalina. Tolaba byemwogera temubitegeera. Tuba tubitegeera. Temubitegeera, temutegeera. Tuba tubitegeera. Njagala okubuulira. Nedda. Kale sebo, nawe gye bali sebo. Hello. Hello. Owa. Ntuseewo naye sikulaba. Wendi sebo, wendi wano mu gardens. Nange wendi sirabawo omuntu, ndabawo mukazi mulema wano. Oli luddawa? Kyuka emabega wolabe. Nyaba. Gwe Gloria bulijjo gwe njogerako naye ku ssimu. Yenza sebo. Olwaki tuwaŋŋamba nti oli mulema? Nandigambye ntya nga tewambuuza.
nedda omanyi ebintu by'omukwano bino byetagamu obwerufu wadde saa kubuuza ku simu gwe kennyini wandibadde oŋŋamunoga munange wadde olabika nga onjagala naye nze munange nze ndi mulema ekyo nenkimanya naye mazima saasira ntambudde olugendo iri okuva bulyankuyege nga kintambuza mulema naye wansuubiza okunjagala nga bwendi kambe ntya ojja kunjagala naye wadde nakusuubiza nze atali mulema wadde olugalo nti entunuka yalo olumani lweweta nga njagala gwe atambulira ku magulu ana olunkwanjula ntya mu bazadde bange mu mikwano gyange nti ndeese omugole owama si bwenkanya kale sigenda kunenya era nze nakola ensobi obutakubuuza kaakati netegereza ondabye onetegereza bulungi nkulabye bulungi ssebo era nkusiimye obeera omwami wange kyoyasamye kimala mbeera nti omwami wo nze atalina wadde okutu nti kwefunyako bwe kiti mbeere nga nze mwami wo gw'atambulira ku miggo ebiri ogumu nsobola okuguleka nentambulira ku gumu kati ne bw'otambulira ku kitundu kyagwo sirina gye nkutwala noonya balema banno wansuubiza kambe ntya era we kiba kigezo ojja kukiyita kati nkiganye sigenda kiyita genda okiwe balema banno be baba bakiyita nziramu siri mulema noonya balema banno naye kiki nze nkusiimye wakasiima kitaawo Hello, Marvin. Okimanyi guno ogukazi bulijjo gwenkubira essimu gulema. Gulema. Era mpulidde obusungu eyatamu gwange bulijjo gwennyonona nga ngukubira nga simanyi nti nkubira gundu gulema. Mulema atambulira na ku miggo. Nya. Nyendako sikutegedde okuntegeera oti nze Gloria kiŋŋamba okwefuula kyotali nefudde ki gamba okwefuula omulema naye ngaekituufu toli mulema nze ndi mulema munnange Gloria kati twala kyange toli mulema naye nebuuza obadde ku kigendererwa ky'okukola ekintu bwe kityo obadde ku kigezo mu mukwano era okigudde Gloria nsaba mpaayo omukisa omulala nkusuubiza ekyo ngenda kiyita kiba eki kiba gy'oli okukiyita oba okukigwa bambi Gloria kati olaba bambi omusajja tafukamira naye nze nfukamidde nga njagala kulaga nti ndi mwetegefu leero omukisa omulala ogukozesa obulungi kati ompambi nedda va mu kkubo lyange kati nsaba nga tonagenda mpaayo omukisa omulala gumu kyoyasamye kimala tekimala kikimala kigenda mala ompadde ekigezo omulundi ogwokubiri simanyi nakimbaddeko bannange Gloria bambi togenda otonangezesa mulundi gwakubiri genda onoonye balamu banno gwe njagala gwe mulamu munnange ala Marvin alo Marvin nze nsobeddwa mbuzaabuziddwa okimanyi mbadde nkyayogera nawe okusima omukazi najja nga mulamu si mulema atambuza magulu waga angambye mbadde ku kigezo mukwano mbeera nkigudde naye kakati oba kati nkole ntya
kale kangezeeko ndaba oba kye naakola. wadde nga ntegera bulungi nnyo obulumi bw'oyitamu naye nze endowooza yange egamba nti wandigumye n'obeera n'omwami kubanga ekintu kino ekyokubeera nga toli mufumbo toyina musajja tekiwooma naddala ku saidi yammwe ey'abakazi kuba kati jjukira gwe oli mukazi abantu batandika okukubamu ebituli batandika okulowooleza agantuntu oluusi g'otali batandika okwebuuza agabuuzo nabo bennyini ge batasobola kweyanukulagana olayinza okugamba n'ekiki lwaki omukyalo oyo yafumba ewa gundi ate n'alemwayo ate n'agenda ewa gundi nayo n'alemwayo kubanga tebamanyi gwe kituufu ky'obadde oyitamu kati batandika okutandika oli ayinza okuva einaga nti n'endoza alabika waagayisa gabi tebaamukuza yeekulira atyo kwegani batandika okuteekateekawo agantuntu agataliiko ansa naye nze ndowooza wandigumye n'ofuna omuntu gw'onywererako gw'obeera naye olw'okukuuma ekitiibwa nga omukyala kwega kiba kya kitiibwa gwe ng'omukyala okubeera mu ddya ng'olina wooteredde nze bwe nandirowoozezza ekyo kyennyini ky'oyogedde kyenzize nga nkola nzize nga nfuna abasajja ab'enjawulo sobola okukuuma ekitiibwa kyange ng'omukyala naye biganye mpulira nfa nnumiddwa omutwe nze gwola olw'okuba njagala okusanyusa abantu abalala neŋŋamba kankite ya nsonga yeetegeerekeka naye ky'olina okumanya nti mu nsi y'abafumbo tewali maka gateredde n'abo bennyininyini boolaba abo ebyo bikomera oba amayumba ag'ebbeeyi boyinza okusanga nga bafuluma mu geeti beevuga emmotoka ya bbeeyi omukyala ekiviiri ajjamu kanateekamu kalyanyenyako kinyeenya ati yeebyulana bwegango mubutuufu nga bwe bavaayo omwami n'omukyala obeegomba nga bw'omala obasemberera bw'oti lw'oyinza okutegeera nti ono bulijjo agumye bugumi bamaama baffe baatukuza oli yabeeranga mu ddya nga n'obwagazi eri munne takyabulina bwaggwawo dda naye ng'akugamba ekintu eki nti wano ntuddewo lw'abaana bange omulala ng'akugamba nti banandaba batya wano ntuddewo lwakuuma kitiibwa ky'amaka kati nze nandirowoozezza nti kuba gw'oli mukazi wanditudde n'obaako w'otuula olw'okukuuma ekitiibwa kyo bino ebirala byonna obulumi n'oguma bugumi n'obiyitamu kati nze nandirowoozezza nti wandibadde oguma n'obeerawo Kabengo twogedde byonna tubimaze nze mpulira nkolina okukoowa tonambulira kyandeesewa Sharita onansonyiwa okulandagga ennyo naye nina kyenkusaba nsonga kyeyo mba nenjagala obeere muntu wange muntu waati obeere mukyala wange ekyo kirungi naye singa nali wakufumbirwa singa nafumbirwa dda buzibu ki omusajja owakufumbirwa yambula weebaze Katonda ofunye nze ekyo kirungi bonaaba osobola okutuukiriza obukwakulizo bwenjagala bukwakulizo butya ekisooka
njagala omusajja nga Muslim. Ekyokubiri njagala omusajja nga tazaalangako ng'omwana wange yagenda obeera first born we. Ekyokusatu njagala omusajja we tuba tusiimaganye nga njagadde nga nange mwagadde tusooke tukyaleeka batusiibula bulungi batuwe emikisa nti mugende mukole obufumbo olwo weeyagala. Akati obukwakulizo bwonna mbuwulidde naye olina akakwakulizo aka kooleseeyo. Kakwakulizo kyako akabadde kabikulembera byonna buno obulala nga bugobereza. Wandigambye njagala musajja alina ssente. Ekyo nakyo kirungi kuba buli mukyala yenna yetagwa omusajja nga alina ku ssente naate nze ekyo si kyenjagala. Lwaki abalina ssente si bweyagala? Kubanga kati wenkwagalako ssente ne bukeera enkya nga ziweddewo olaba bwenkukyawa ate oba onkyayira ki? Mba nakwagalako ssente ate ziweddewo kati mba nkyakwagaza ki? Wandibadde onoonya omusajja alina ssente nga nze kuba mba nsobola okutuusaako buli kimu kye wandyetaaze naye siri musiraamu naye ng'ate mpulira nkwagala. Okay, ekyokunjagala kirungi kuba nange noonya musajja wakufumbirwa naye ate sooka osiramuke. Kusiramuka? Ekyo kibayita ekigezo mulaavu wookiyita sooka osiramuke. Abeeno inze njebale kunyabo nje ndi mukwano oli otye njebale kakati nsabako ku mazzi g'okunywa afube galadde gaweddewo nkuwa mabisi ago nga tegampisa bulungi galeka amabisi gandwasa kale beera bulungi. Mutabazi ne bwe mba ntudde amagezi ago gompadde ndaba tegakyasobola kungasa kubanga agasajja g'ennaku zino temukyayagala kuwasa. Agasajja gaafuuka gayaaye baagala bya just ne gujjewo gwagala kusula n'osula nagwo ne gukeera ku makya ne gwambala empale yagwo ne gusiba zipu ne gugenda nga tekukuwadde wadde olwataano. Okiwulira? Kyokka n'ogukubira essimu ng'oyagala ogusaba ku ssente ne gugifuula bizi. Ate ndi mu meeting ate network nindaamu nzija n'olinda ne gutajja. Bannanga agasajja gayaayi. Naye kale siwakanye abasajja b'ekika ekyo kyogeddeko gye bali naye ate kyolina okumanya nti n'abatuufu abali serious nabo gye bali. Okikkiriza ekyo? Kubanga kati olaba nze kati nyina muto wange muganda wange musajja nno bambi ategerekeka bulungi era naye abadde anoonya mukazi wakuwasa atutte akabanga ng'anoonya muntu ategeera ate ng'omulaba ali serious. Gali serious. Ayagala kuwasa ate nga ndaba na oli muntu kwegamba ali ku kintu ekituufu okusinga ate bano abawala abalaba endaba babuukabuuka. Afaanana atya? Mweru. Wanje? Muzungu? Wa brown. Annange olwita. Nze njagala muzungu. Leka naawe vaawo naawe. Kati era okujjako oboga nti oyagala kuwasa mukazi simanyi oyagala kufumbirwa muzungu. Kati era naawe olina kufuuka muzungu. Ate ntya? Temunna. Takisoboka. Sisobola kufuuka muzungu. Kati nga bw'ogamba nti tosobola oba tekisoboka okufuuka omuzungu. Kati n'ekyokufuna omusajja omuzungu nakyo kiyinza okukaluubirirako. Oyinza okumufuna oba otamufuna. Nze njagala muzungu.
abaddugavu mbakooki bannange Sharita bwe mba wakusiramuka njagala kumanya omutindo gw'omukyala nsiramula gwo guyimiridde gutya. Omutindo guti Okola mulimu ki? ndi musomesa omutendeke Olina emyaka emeka? 27 Wakajjamu embuto mmeka? sijangamu yadde n'olumu Ate abaana wakazaala bangana? siinayo yadde n'omu. Olina boyfriend? Njagala musajja wakufumbirwa so si bano boyfriend. Okay. Kintu ki ky'osinga obutaagala? Saagala kunyumya kinyiiriza ddala saagala mukanyingi. Okay. Wakabeera n'abasajja bangana? Abasajja bamuweere ki? Ntegeeza nti wakeegatta n'abasajja bameka? Kiki? Bangi tobajjukira? Ekyo tukiveeko obuuza ekirala. Nedda nnyabo omala kukiddamu. Okay, njagala kumanya singa eba ebadde piki bulooka yaayo eri ku sayizi ki? 25, 5, 75, 10 oba ekyali ku standard? Nze saagala kumbuuza ebibuuzo bintobola ng'omukyala. Gw'oli ku sayizi ki? Sigimanyi. Gw'oba tumanyi sayizi yo lwaki ombuuza eyange? Njagala kumanya omukyalo yansiramula mutindo ki kwali ne sente zange zengenda okuteekamu ndabe wawe ziraga. Sebo beera muntu wa buvunaanyizibwa olowooze ku kyogenda okugera nga tonnakyogera ate kumala kwogera batifa wampise wano ondeeta wano mbusimanya ombuuza abasajja oba abaganda. Nyabo. Ulenga. Uleta na nyabo. Owa. Wewe bali kubeera muwala wa mpisa. Ale sebo wewe bali kusema sebo. Neera sebo. Mbadde nsaba kubiyamba. Obuyambi obwa butya? Nina omukyala gwe nnoonya. Mukyala atya? Bamuyita Gloria. Gloria. Gwani wamunoonya? Nze bampita Shanita. Shanita. Kakati omuyita otya? Sister wange. Sister wo. Kijja kityo kubanga gwe oli musiraamu ate nga sister wo si musiraamu. Ewaffe ffenna tuli basiraamu. Naye Gloria yafumbirwa omusajja nga si musiraamu kati ye n'akyuka. Okay, kakati kye tuba tukola kankuwa enamba ye omukubireko. Enamba y'obwedda ngikubako nga teriiko. Enamba y'obwedda gy'okubako esembyayo namba ki? 75. 75. Nze gyenyina tesembyayo ezo. Gigezeeko kanjiko gigezeeko labe. 0704 84 89 53. Sanga no ye n'abaawo. Nkuwadde ate yange. Nsonyo omanyi entambulira nnyo mu bwongo mu kifo ky'okusomerayo oli ate nkusomedde yange. Kakati omanyi kye tuba tukola? Kati ekyenamba kive kankutwalirayo ddala ewuwe. Omanyi ye ewuwe? Mbadde naye. Ate kyo kiba kirungi. Mbanyiyo. Tugendere ddala eka. Olw'okusanga omuwala yina empisa bwawe.
Tebizibu. Kakati abeera awo. Wewano? Awo abeera. Kale nyawo. Kakati bwe nkuwanyu wali okubeera n'empisa kati ate wano n'ozeerabira. Naye nze nnyo ssebo. Kale nyawo. Kale ssebo. Kale. Abeeno. Walisema. Jebaleko nnyabo. Kale nnyabo. Kakati nnyabo mbadde nnoonyako ku nnyumba ya kupangisa. Bakulagidde wa ne bagamba ndi bulooka? Si kuba nti oli bulooka naye ndowoozizaamu ti engeri gwe gy'oli nti oli wa ku kitundu kino. Oyinza okubaako abantu b'omanyi we bangisa ennyumba. Nze sirina mbavu ziyingirira mulimu gwa bwa bulooka. Genda ofune ba bulooka bajja kufunira ennyumba. Neyanzanye nnyabo. Gloria wali. Gloria ki? Wangambye Gloria abeera wa? Ano tetulinawo Gloria. Kale mubeere mulungi. Abeeno. Era ggwe. Maama ojja kunnyamba nsaba onsonyiwa kirabika nnyinza okuba nga nkusumbuyeemukko. Naye ng'ate ggwe wekka gwe muntu omutuufu ayinza okuntaasa. Ku mulundi guno ki? Babulooka ekyamazima banfunidde ennyumba. Naye ekibira ndiroodi abadde taliiwo. Ate nga waakumalako bira ssimu. Kyokka ekyembi essimu yange eweddeko omuliro ezigidde. Kati mbadde nsaba onnyambe. Ennamba ye bagimpadde. Nkusomereko ennamba eno onkubirireko ku landlord. Lwaki tukozesa essimu z'ababulooka? Babulooka airtime babadde tebalina. Lwaki toguza airtime n'oteekako ne mukuba? Ebya airtime nga bw'obimanyi byakumala genda wali we bateerako airtime. Ate osobola okuloodingako ate nga mu butuufu mu katundu awo abadde tewaliwo omuntu akola ku kintu ekyo. Addayo ewaka okyajinga essimu onaamukubira obudde bwonna. Sinsuubira si byampaka nti olina mukubira leero. Mune eno nga bw'olaba mbipapiramu. Eri gye njagala okuva baagala nveemu lwaleero. Oli mutemutta bantu. Maama mbuuzizza bingi naye mbadde nsaba onnyambe. Taasa. Soma. 0774 nya 30 nya 0.
ateekwa okuba alina amabanja takwata namba zatamanyi kuba takwata mbadde nsaba oddwa n'omukubire kajja kwata takwata kale naye era weebale nnyo omukwano balire ddala ya kibale bambi okyakola kyawo genda aha ya kati kenfunye ennamba eno kimala alina gisevinga saagala kamanyiiro olw'okuba wankubira essimu n'enkukwata tekitegeeza nti nafuuka munno nnyo obeere nga buli ssaawa oyagalira wonkubira amasimu nkubira amasimu agamalako emirembe aga buli kaseera amatu gonna gannuma lw'amasimu go kikyandiba kibaliko nnyabo kale se nawe gyebala teki kati mbadde nsaba kwogerako naawe kiki ennyumba gye wafunye etonya bakugambye ndi fundi tetonya naye kasi nina kyenjagala okwogerako naawe yogera nno mbadde nsaba onzikirize njogere naawe nga ntudde sitamaawo oyogere madamu ebintu by'okusitama ebyo wano mu Buganda nga tetubimanyi lwaki tunzikiriza n'entuula nsaba onzikirize entuule ntebe yiyo tu muwala oli otya kozi gwani nze Betty Betty kakati Gloria mwali munju
Gloria ki? Mukazi mweru munene. Wano tetulinawo Gloria. Mwele. Tukwatiddwa nsonyi okunimba ng'olina omudaali mu bulago. Tukwatiddwa nsonyi. Wano tetulinawo Gloria. Gloria yaŋŋamba abeera wano. Olabika obuze. Banange sibuze we wano wennyini. We mmanyi ti Gloria abeera wano. Obuze. Gloria tabeera wano. Tetulinawo Gloria wano. Ne tomumanyi Gloria mukyala mweru munene tomumanyi ddala. Simumanyi. Oba onimba mwana gwe. Kati nkulimba enfunemu ki? Kijja kitya Gloria okuba nti tabeera wano. Kale. Kale mweraba. Ala. Aha, yogera. Era dde nnyabo. Ndi bulungi, mpozi. Ndi bulungi. Lwakuba ebimu bigaana. Ebiganye ng'obireka. Lwaki oba obyesibako? Oluusi omubiri gusalawo gubireke. Naye ate omutima ne gugaana. Awo ng'otegekayo olukuŋŋaana. Ng'otuuza wali omubiri n'omutima ng'obituuza nga bikkaanya. Ki kye birina okusooka nabyo ne kye birina okuleka? Lwe lukuŋŋaana lwe. Ogambye ki? Kyogedde. Nnyabo. Kaddi yange empita ku mukolo gwo n'omusajja omuzungu nga sinagirabo. Sinnamufuna naye nga nja mufuna. Naye kino njagala okimanye. Kiba kibi nnyo Katonda okuwa ekintu n'okigalaba nti. Atuuka ekiseera n'anyiga n'akikuggyako nakiwa omuntu omulala. Kiki kyanzijako? Katonda yakuwa ffe abasajja abaddugavu. Tubeera ffenna wano ku ttaaka lya Kabaka. Naye n'otulekawo n'onaawuza abazungu ffe nga tuli wano naawe. Nze nayagala abasajja abaddugavu. Naye abasajja nembawo omutima gwange gwonna. Naye gye nakoma obbawo omutima gwange gwonna. Gye baakoma okuntulugunya. Nempulira nga bantamye. Kati bwe bakutulugunya n'osalawo ki? Nensalawo ekisanja. Nkiwa abazungu. Kakati kye mbuuza. Mwabo abaddugavu abakutulugunya nange nalimu. Tewalimu. Kati ngezesa ngenda kwagala ebintu ebinyuma ebirungi ebitagwa ku mulembe. Abasajja abaddugavu mwenna mufaanagana empisa muzifaanaganya. Kiki? Atunalya. Naye ng'ojja asemba nakyo. Nkuboolera. Ate amalero ojje okomewo gye tuli. Ate naffe tukuyagalire. Simanyi bw'oyinza kukitwala. Naye nga nsaba onzikirize nkubuulire kye mpulira mu mutima gwange. Nga tonnambulira ky'owulira mu mutima? Bakuyita ani? Nze Mutabaazi. Mwami Mutabaazi. Ki ky'owulira mu mutima? Nsaba onzikirize era kyenziza okusaba okkiriza okubeera mukyala wange. Okuze kutuuka okumera nvi paka mu kirevu ziizo. Mbuto wasanga? Nawasa mukyala wange yasooka naye ne twawukana. Kiki ekyabaawukanya? Biwanvu. Mukyala wange oyo yali musezi ng'azuukuka ekiro mu matumbi n'akkirira mu limbo n'azuukusa abafu n'abatambuza bw'atuuka walungi w'abaagala ng'abazikiza. Ebyo wabimanya oti oba naawe oli musezi? Siri musezi naye abatuuze ku kitundu be baŋŋamba nange ne nkikolako okunoonyereza era ne nzuula amazima gaakyo ne mugoba. Kati mumaze ebbanga ki nga mwawukanya? Myaka egi? Myaka 5. Ebbanga eryo lyonna lya myaka 5 toddangamu kuwasa mukazi? Nawasa omukazi omulala. Kati onoonya gw'omugattako nze mbeere ennamba 2. Era naye twayawukana. Ate ye mwafa ki? Oyo yali mubbi nga bw'okiwulira ng'ayinza katugambe ng'ayinza okufumba enva kati
gamba ng'ennyama ng'ayinza okugifumba olutokotamu bweti ng'atandika okubbamu ebifi kimu ku kimu egenda okutuuka okujja nga temukyali kafi n'akamu. Omuntu watuukira okubba enva z'afumba aba mubbi. Oli muveeko yali mubbi, okumanya yali mubbi. Lumu nakyaza mukoddomi wange mwannyina yennyini ne muttira enkoko, naye nkugamba nti yafumba enkoko olwatokota bweti n'atandika okulya kifi ku kimu ng'abbamu ebifi, alabiriza n'ajjamu ebifi n'abirya, n'agirya yonna n'agimalawo okugenda okutuuka okujjula ng'ekifi temusigadde n'ekimu. Tewaswala mu maaso ga mukoddomi? Naswala n'enswaluka, era kye nakola namugoba. Mukoddomi wange bwe yali agenda naye n'agenda naye. Wawona omubbi w'omunju. Gambye bino byampuna. Kale nnyo nange okusange oli otya? Yendi sebo omuli omutyeyi gye tuli. Nina omuntu gwe nnoonya. Ani? Mukyala bamuyita Gloria. Talinayo linnya ddala? Alirina ye Nvanungi Gloria. Simumanyi. Tomanyi? Tembadde munoonya. Omunoonyeza ki? Kale mukwano gwange. Mukwano gwe ate nga tomanyi gy'abeera? Anti tubadde twakafuuka ab'omukwano ebbanga si ddene. Kati nasenguka n'angambye azze ku kyalo n'amagongolo. Kati lwali lino sazone nga kanzije mulabeko naye si mukikuba teriiko kokusalawo buzebuze ku batuuze oba muyinza okuba nga mumumanyi. Eno tetumanyi. Temumanyi? Tumanyi. Lwali yangenda mujjawa. Kale webale. Kange nenoonyeeko awalala nabo banaamufuna. Kati nno wadde osazeewo mbeere mukyalawo naye nange tojja kunsobola. Ate lwaki? Kirabika abakazi abaliko obumogo obalinamu omukisa. Sokoleke kati gwoliko kamogo ki? Nze nina ekirwadde kyange kyotajja sobola kugumiikiriza. Nsobola okukigumiikiriza naye gwe sooka mbuulire kirwadde ki? Tojja kisobola era okwewala embeera eyo ndeka. Mbuulira. Weewaddeyo. Owulira onywedde bulungi mu katebe w'oli. Y'ensonga lwaki ndi wano era y'ensonga lwaki nakusabye ntuule nywedde bulungi. Totalantuke n'ogweri nga nkikugambye. Kati ate olaba gwe akirina ate ng'oli mukazi totondose ku gweri naye ate nze omusajja ate ng'oŋŋambye nakigambe nga ntondoka ntya? Gwe mbuulira. Okakkasa owulira onywedde bulungi nkikugambye totidde kirwadde kukwata.
sijja kukitya. Sikulimba. Bw'otyo bw'osazeewo? Ye. Tonnenya. Ye, sigenda kunenya, tesigenda kunenya muntu yenna. Gwe yogera. Alo? Kisakiro. Jebale. Kakati nine maali. Omulundi guno emaali gye ntambudde nayo y'abakyala banatera okuzaala. Ate bipyatuku. Blanketi ekyali mu kaveera, ebbaafu, n'omupiira omwana gwagenda okuzanyisa ng'amaze okuzaalibwa. Omanyi nabadde mbigulidde mukyala wange nanyiiza ne ngamba saagala kamanyiro ne ngamba kambikwate mbitunde. Omuwenda ate kati gwombuuza gwakigwa ogenda ogula. Gwenze nfunire omuntu agenda okubigula gwenja okubulira omuwendo nga naye amaze okukola ki? Okubirabako. Kale. Okay. Nkubulireko nkulayirira sigenda kuva wano okutuusa nga mbulidde ekibadde kikulu. Totidde nkikugambe? Munnange nze gw'olaba ngw'ensimbu. Bannaye kati ensimbu eriko ki? Ensimbu mbi. Ensimbu egera awali abantu. Oba okyaziza bannyoko maama nazaala sezaala ng'ekubaka ng'ekukuba ng'obimba ejjovooti okakananga engoye ozikojoyemu wenna ng'ensimbu ekuswaza. Kati olaba otya bw'obeera eyo ng'abantu bagamba mutabazi yawasa omukazi omugugu w'ensimbu. Ddala olaba ekyo kinakuweesa ekitiibwa. Nkubulireko sinoonya nsimbu noonya ggwe. Ate ggwe si ye ggwe ensimbu. Gwe njagala. Eyo ensimbu is just nothing. Nsobola okutambula ensi eno yonna nengimalako. Neekuba kutunda kyenyinawo ne tufuna eddagala y'ensimbu neewona. Neewonera ddala. Kyokka ate tegeera kino nti ensimbu ne bwe negaana okuwona nja kwagala nga bw'oli. Nkwagalira ddala kuva mu wansi wa ntobo ya mutima gwange. Nkwagala nga ggwe omuntu. Nze munnange ky'ova olaba olw'ensimbu y'ensonga lwaki neebeerera wano obwomu. Ensimbu nzibu obenga wakatambulako otuuke wali mu bantu ekukube otandika okuswala ekuswaza obeere nga mubutuufu obeera tambulira mu kuswala. Kati kankubuulire gwe kukuba ne bankubira essimu nga nzija nga nkuyoolayoola nga nkutwala eka nga nkulongoosa nga nninda ng'otereera ngeno bw'omira eddagala. Ngenda kwagala nkwagale n'ensimbu ezikulumba ziwulire obujja zeebuze nti omusajja nabakyono ayinza okwagala omukazi omulwadde w'ensimbu bw'ati. Ekyo nkukakasa. Hello. Siriyo ngenze n'amagongolo. Nababa wange gwe ngenze okulabayo. Naba musanzeeyo ngenda kusulayo. Naye naasi musanzeeyo ngenda kudda. Naba nkomyewo nga bukyali nja kukubira nkutegeeze. Kale mbeere bulungi. Nyabo. Je baliko. Kale sebe yadwana siwe mbadde ndaba. Je baliko. Kale sebe na. Ni tono. Simironje. Kakati sebo. Ndashwa ni. Okulimba. Anakulimba nti. Nontwala makango ngambe. Bano. Sage ni kulimba. Nze nange nalaba Gloria Chamawo nayingira nangu nze bimanya nti wanimba nnyo. Okumanya wanimba nga n'okumumanya tebamumanyi. Ekyamazima bekuba kulimba sinze nakulimba
Gloria ye yakulimba. Kati ate omuntu gwe sitalabako yannimba ati. Anti yakulimba nga yitira munze. Yampa obubaka obufu nange ne mbukutuusaako nga manyi kyenkutuusaako kituufu kumbe nga kya bulimba. Naye nsaba nsonyi. Nsonyiwa saagenderera kulimba. Kale sebo. Kale bamwe bali butalemerako. Omulala alemmerako nasimba nakakongo. Nakutuka n'enviri muto lwakulemmerako nasimba amaanyi nebwe bali kitamangu bambi kitegera maama. Onsanyusiza. Bannange ulitini. Nina omusajja ankubira amasimu ag'olunaku lunaku ayagala ngene musinkane kyokka omusajja osimumanyi. Gendayo muzisinkane naye n'obeera omugezi. Ate omugezi ntya? Osisinkana omusajja gw'otamanyi olunaku olusooka asobola okuwamba. Kivola wangamba inobeera omugezi. Witi mulimu n'ebyokuwamba. Awuntidde sikyagenze. Totya genda naye inobeera omugezi anti nga bwe nakugambye tokkiriza tomuwa kyasa okutwala mu bifo byekusifu era akutwale mu bifo ng'olaba nawe kiri open. Naye manyi Witi nikembadde nsaba badde nkusaba tugende babiri tusobola osinkana omusajja oyo kuba nange simumanyi. Ekyokuwerekera sandiganye naye abasajja abo nno nga tebaagala omuntu akuyise ebyokuwerekera agenda ne munno. Nze sikifuddeeko oba anyiiga oba tanyiiga kuba nange simumanyi mbadde nsaba tugende tusinkana omusajja oyo nga tuli abo babiri. Kale genda weetegeke nange kaneetegeke tugende. Kale Witi yanguwako. Wadogambye mbu nakulimba naye nawe era olina kyokola nga kyewunyisa. Kiro okugamba mbu Gloria baabawo naye nga tomanyi gy'abeera ng'otambula butambuzi omunoonya bunoonya omunoonyeza ku lugoye. Ekyo tekyewuunyisa. Ate kitya? Gloria yali mufu. Kati baafunamu obutakkanya ne bbaawe. Obusungu obungi teyaddaka. Yajja eno ku kyalo Namakongolo gye yafuna ennyumba. Lwaki ate teyadda wamwe n'ajja buzeera? Yajja kukakkana busungu era ayagala asooka kakkanemu ng'ayagala kubeerako yekka. Naye kati twakola puroguramu nga nina okujja eno omulaba. We nali nsimbula saamukubira ssimu neŋŋamba we naaba ntuuse ku kyalo awo nja mukubira. We natuuka eno nakuba essimu nabunogwako essimu tebe. Nange n'okuva olunaku luli tetwalabagana. Nasigala nkuba essimu ze munoonya yabula n'essimu zange nokuddako. Naye kakati kye tuba tukola tukwatagane tumunoonye. Gometo Gloria mukwano gwange. Ekyo nakyo nno kyewuunyisaamu. Ate kitya? Mukwano gwo nga tomanyi gy'abeera. Ekyanga tekyewuunyisa kubanga ffe twali twakeeraba. Kati twali mu nteekateeka ez'okuntwala ewuwe gy'abeera ndabeeyo kati ate bino ebyamasimu obutabaako we byajjira. Kateeka okuba nga simanyi gy'abeera. Kale kaakati tumunoonye. Kale tumunoonye kuba nze kyemmanyi tujja mulaba. Ffe abantu abali emmera tutasobola tubula senga tubadde tulya muddo nga mbuzi ogamba kale ayinza otubula. Nava abali emmere tujja mulaba. Kyemmanyi tujja mulaba. Tasobola tubula. Nyawe. Angise. Jebale kanyawe. Sebo nawe jebale. Kale nyawe. Tubadde tulina omukyala gwe tunoonya. Oba ni nnyabo? Bamuyita Gloria. Gloria talina linnya ddala mukwano? Yeva nnungi. Mba nnungi? Simumanyi mukwano. Nyawe. Wangise. Mbadde manyi oli mutuuze ku kyalo Namagongolo. Ye sebo ndi mutuuze waako. Kakati bw'obeera mutuuze ku kyalo Namagongolo lwaki Gloria tomumanyi? Sebo si kubeera ku kyalo nti buli muntu alina okumutegeera ayinza okuba nga mupya ku kyalo kuno. Era omuntu okubeera omutuuze ku kyalo n'otamanya abantu bapya basenga ku kyalo obeera tolina buvunaanyizibwa. Sebo gwe bukiisaayo ku kyalo ky'omumanyi? Nze sibamanyi. Lwaki tobamanyi? Nze sinza alina obubamanyi bo be balina okumumanyi. Kyokka Sebo nkiwulidde munnange. Okiwulidde? Ye Sebo. Naye era kati gwe togenda tuyamba katumunoonye.
tukoze ensobi atete ono omukazi tubadde tumujjako enamba y'essimu yaki anti enamba eyo bwe tugifuna etuyamba okusigala nga tuwuliziganya naye kati singa wabaawo oluvannyuma nti senga Zula Gloria aba tutegeeza kyono kituufu kangende webeerawo naawe tugwe tomanyi kwangu otambula mpola nze asobola okudduka leka nze mba nkikima kiyogenda nga tannagenda wala kale kati va mukasana genda otuli wali negenda yangu anti genda wali nkusange wali da wano dduka wandise ekyamazima nkomyewo kakati okusookera ddala gwani gwe Vanessa Sebo gwe Vanessa bambi kakati olaba omukyalo oyo gwe mbadde naye mukyala wange naye ayina ekizibu ki Sebo wanange kale afuka ku buliri bannange sikunenya kubanga kyo kisesa nze nange naseka nenseka naye kiseera nekituuka enseko nezinkalira ku matama kizibu ddala ekyo kaakati saamukolera ttima kizibu ddala ekyo kaakati saamukolera ttima kizibu ddala ekyo kaakati saamukolera ttima